Wewe mzee mwezi. Mungu mwezi wa wana kuji mu Uganda. Tulina bakabezi kwa batono. Batono. Obuyake bungi bubbi shufu ikirumbi. Mwana feya, umuntu feya mu kyokola kyonna. Ebisowensooba abantu baffe balina obuyake butandikira toli nsonga tukoze byabisoboka omuntu akola ebyensonga yakola ebintu ebituufu ebisaana ebimpisa ennungi z'obuwangavu obulungi bwekiganda obwali ebedda obulungi n'ekisa ngerawo naawe ennaku zonna tukole obutuukirivu byokka silibasi ekisakaate kyaffe ekya Maama Nabagereka era ekisa kirina okumakayo mukama tuwaayo enteekateeka yonna ekisakaate kino nga kijja kubeera Muzza High School twaba bonna batezitesa ensonga ino okuba omukisa oba amagezi oba obutukuvu okole ebyensonga byokka tubalanako obulungi bwona ekisa kyo nga bayingira bafuluma munsi kale batwawukangerera munaffe sigalawo n'omusomero lino obeerewo n'abazadde n'abaana n'abasomesa ne ba executive director ne director waffe yennyini ne management y'essomero lino omukisa olwobwako mwenna emirembe n'emirembe. Uganda ne Uganda tusubira abaana abasukka mu 10 abanaabeera wano nga bateekebwa okuzimbibwa omusingo omunyeego ogwa Buganda n'ekisa yaabo okwagala okwebaza Katonda olw'enteekateeka olw'ekyagwe tuli so proud so twebaza Katonda twenyumiriza mu nsonga eyo Nabagereka olitiibwa ate ziteese omusomo guno muleewo n'abaana bafumana ba Buganda ate akati mu nsi empisa ennungi enjigiriza eri wana empisa nnungi saakaate kiyigiza mpisa ennungi ezitya Katonda etambulira mu Buganda mu mpisa ezitya Katonda ezirimu obuntubulamu n'okwagaliza abantu obulungi twagala abaana n'abantu abakula mu nsi nga balina ekisa ekitaffe kwaliwo ekisa abaana batwagala bakule nga balina ekisa nga balina obuntubulamu nga bafaayo eri abalala balina obusamaliya mu bo kubanga eggwanga lino tuzanga obuzibu eggwanga lino kati obutemu bungi n'obukyayi bungi n'obukulupya n'obubbi busaanye abaana bakule nga tebalina buki obukulupya n'obubbi n'obutali butukuvu Katonda yatonda omuntu okutambula mu butukuvu okutambula nga mwesigwa ngalaga obulungi nga Zabbuli yabimusibeka nti obulungi n'ekisa tebereme nga genda wamu nammwe twagala abaana batambule mu nsi ya Uganda ne Buganda eggwanga lyaffe lya Buganda nga balina ekisa nga balina emirembe nga balina omukwano era omukwano ogwo Uganda tulina okudda okwagalana kubanga bukyayi bususse obubbi n'obutemu nalabyo Masaka eri basanze wa bodaboda nga bala omutemu omutwe nebatwala epikipiki kale ubu kiki kiri mu Uganda wa amwana baana ba Buganda lyeggwanga mu Uganda wano eryatandikibwako obugunjufu n'obuntu bulamu bwaddawa abavubuka lwaki tebasobola kukola na mikono gyabwe byawandikwa bigamba mukole n'emikono gyammwe mufune ekyokulya nina ofuna amaanyi gonna ng'olina obwongo kubanga omutwe omuli obwongo omuli ebbanka eyo nebbanka muli abasirikale boolina abapakasi lwaki tokozesa mikono gyo n'ozimba amakago n'ozimba obulamu bwo kale twagala kisakaate kino yigiriza abaana baffe nga baba buto nga bamanyi nti kuba bayibuli ega manyiiza omwana omuto ekikola saanya okutambulira muntu alaba nga akuze nga akaddiye alimu kulivaamu tukaddiire mu bulungi mu buntu bulamu mu kwagala Katonda buweereza katwaziganya bannaffe n'okuzimbagana. Erinnya lyange nze Anne Kigudde Namayanja nga nze nkiikirira abavubuka ba BYC mu lukiiko lwa Buganda. Ffe Bannakyaggwe tuli basanyufu nnyo olw'enteekateeka eno Ssaabasajja Kabaka ne Maama gye baasiimye ne batuteekerateekera ekisakaate okuba nga kigenda kuba Kyaggwe. Bannakyaggwe mwenna tuli basanyufu nnyo ffenna olw'okubanga ekisakaate kiri waffe. Mu ngeri y'enjawulo njagala kukunga Bannakyaggwe bonna n'Abaganda bonna
n'abantu abalala bonna abassaabasajja Kabaka mujje mu kisaakaate kya leero kubanga Kyaggwe bw'eteekateeka buli kimu kiba kirungi. Mu ngeri y'enjawulo tugenda kuba n'ebintu bingi nnyo eby'enjawulo. Mukijjukira bulungi nti COVID yatuyitamu ffenna emyaka 2 ng'abaana tebajja mu kisaakaate. Kati ku mulundi guno ekisaakaate kigenda kuba kya nkizo nnyo, kirungi nnyo, kyamaanyi nnyo kubanga abaana bagenda kuteekebwateekebwa bulungi. Abaana baffe babadde baserewe mu mpisa naye leero ng'olese omwana wo mu kisaakaate omwana we agenda kuddayo ku mutindo tulabe nga Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda biri waggulu nnyo. Abaana bagenda kubangulibwa mu by'emikono okugeza okubumba, okutunga, okufumba n'ebirala bingi nnyo. Omukungu Ssaalongo mu Kibirisoni Muzza Nganda ndi musanyufu bya nsusso olwa Maama Nabagereka mu masomero amangi ennyo agali mu Uganda ne mu Buganda olw'okusalawo n'atuwaffe aba Muzza High School. Nkakasa nga kyasinzidde ku bukozi bwe tulina n'obwesige bwatulinamu naddala bannakyaggwe. Ate ne ttiimu yange ekulemberwa HM Tusime Anet tuli bakozi okubeera nga Maama Nabagereka asiima n'atuwa eŋŋoma eno ebadde mu lubiri n'ebeera ng'essaawa eno tudde mu Muzza High School. Kitegeeza ebintu bingi, kitegeeza okwongera okukola ennyo n'amaanyi, kitegeeza okulabika nga Muzza High School eteeka okukuuma eddala lyetuuseeko okulikuumira waggulu ng'ate era ddala kye tugenda kikola mu byenjigiriza okuvumbula abaana kiki kye balina ekibadde kitabalabika kuba abaana bano buli lwe babeera awaka ebintu bingi babizibira. Naye bafuna omukisa guno ogwa Maama gwatadde ogw'ekisaakaate bafuna okweyabya okubeera nga buli nsonga yonna bwe baba balina kye babanoonyerezaamu kiggusibwa bulungi. Ndi musanyufu bya nsusso. Erinnya lyange nze Jonathan Ntulume nga nze Chairman Board of Governors Muzza High School era ndi musanyufu nnyo olw'enteekateeka kati egenda mu maaso. Nze omukungu Mukiibi bwe yantemyako nantegeeza nti Maama Nabagereka asiimye okutuwa ekisaakaate kyatuwa essanyu. Essanyu sirya ssomero lino lyokka nga lya Muzza High School n'essanyu lya bannakyaggwe bonna. Mulabye nga tutambuza ekisaakaate nga tukiranga mu abantu nga basanyufu yonna gye tuyise. Abantu baaniriza ekisaakaate, abantu baagadde ekisaakaate. Abantu baagadde emisomo gya Maama Nabagereka kubanga abaana bangi tebasigala kikimu nga bayingidde mu kisaakaate. Eka Maama Nabagereka yatukwasa kitandika ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Gatonnya. Gatonnya ye mwezi ogwa January mu Luzungu, okutandika ennaku z'omwezi 5 okumanga ennaku z'omwezi 21. Bassebo ne bannyabo ekisaakaate tuwandiika abaana okuva ku myaka kuva ku 5 kutuuka ku 18. Ekisaakaate kye tugenda ku kye tuteekateeka n'olw'ensonga eyo abazadde tubakubiriza muleeta abaana tubawandiika ku mitwalo 41. Registration ya mutwalo gokka. Tukunga amakampuni gonna agali mu mukono mu Kyaggwe muno, amakampuni ag'amaanyi, amakampuni nga Coca-Cola, amakampuni nga agakola amazzi, bannaffe abakola emigaati. Mujje muddukire ekisaakaate kino era muddukire n'abaana abateesobola basobole okufuna omukisa guno okujja mu kisaakaate kuba guno omukisa Mukama agutuwadde tulina okugukozesa. Ekisakaate is an institution where children are taught different disciplines. Ekisakaate ebanga njite komiti oba ekkuŋŋaaniro abaana mwe bayigira ebintu ebyenjawulo ffe abazadde bye tutasobola kubagamba oba olw'emirimu emingi oba tubitya ebimu nga tetubimanyi geza ng'okuluka, okusamba akapiira, amazina, kwegamba ne tutabimanya naye mu kisaakaate kino kikolebwa. Manya gange nze Sekajwanga Joram baku Seta A-Level Campus. Ndi mu Senior 5 Physics. Kati ensonga nze ndowooza ekisaakaate kiyamba kubanga abaana naddala abaana abawala bayiga empisa okwogera n'abantu okukola emirimu egy'enjawulo egyawaka ngeze ng'okuwaata ebintu bye batera okukola awaka ebyo ebyanguno. Amanya gange nze Kyaggwe nga tuli waneno ssaza ly'e Kyaggwe nga tuli ku Muzza High School. Abaana bano bannange
tubakubiriza okujja mu kisaakaate olw'ensonga ensi gye tulimu ejjudde ebintu ebiri kale omuzungu kyayita ebiri ki contradicting kale ebiri opposite ko kye tuteekeddwa okukola ng'Obuganda bwe bugamba kati omwana yenna aba ateekeddwa okuddiza ku layini nenga ekisaakaate kiwe mugaso gwakyo era bakiteekawo kiyambe abo abazadde babo batafuna budde kubeera nabo batafuna budde kubabuulirira batafuna budde kwogerako nabo kati nga Maama Nabagereka yasiimye ng'olwaleero n'engoma twagifuna bonna tuli mu ssanyu wano era tuli mu kujaguza abantu ab'enjawulo bonna bali wano abantu ab'ewanewa bonna bakungaanidde ekyaggwe eno mufune budde baana bannange mukubiriza abazadde mubasabe mubagambe naffe twetaaga okubaako mu kisaakaate naffe twetaaga Maama naffe tufuneko ogwo omugaso gwa Maama waffe gwatwagaliza tuyimuke nga tuli Abaganda abagumidde tuleme kuba namannya naye nga tetulina bikolwa. Amannya agange nze Kawule Jonathan era nga nze omugeye Kawule mpulira nga ndi musanyufu nnyo okubanga olunaku olwaleero ekisaakaate wano mu butongole kituweereddwa wano ku Muzza High School kyenva nkubiriza abayizi bannange n'abaana bali ebweru eyo nga mbakubiriza okujja mu kisaakaate nensaba abazadde bonna tufube oleeta abaana baffe mu kisaakaate basobole okuyiga ebintu ebyenjawulo kube n'ensi gye tutambulira mu kuyiga omwana wajja mu kisaakaate ayiga ebintu bingi era tasigala kyekimu kyenva mbakubiriza tujjumbire ekisaakaate nga bwe kituweereddwa neeno baffe bannakyaggwe twesiimye nga okutwaliza abamu bannakyaggwe era Maama Nabagereka tweyanzega era abaana tebajja sigala kyekimu abanajja mu kisaakaate era nkunga abazadde bonna gye bali tusaba batuleetera abaana bajje beegatte mu kisaakaate kino ekigenda otula ku Muzza High School Kabembe-Mukono bajje abaana bayiga ebintu ebyenjawulo empisa ennono n'ebyobuwangwa kale baba Maama Nabagereka mugambe nti oye okulya n'okunywa kwa leero kale banyabule bassebo tugenda kuba tusimba omuti guno nga gwa kijjukizo nti ekisaakaate munnange omwaka gwa 2023 essomero lyaffe erya Muzza High School eryalina ekisaakaate engoma yemaze okwambusibwa
Guno njagala gubale emiyembe egyakagogwa agogwa bannange yavaamu mubisi omulungi bwemba muli ekyemesa n'akawoowe. Mugamba abazadde bammwe bamubasabe babaleete ku Muzza High School essomero ery'ewaka wala we. We are too blessed to have this opportunity home. Abange Buganda bano bakube close up labayo bano bakube close up aba bayina ebigonde individual Omukulu w'essomero lya Muzza High School. Webalidde omukulu w'essomero nemugamba nti ndi musanyufu naffe ab'ekabembe tuvuddeyo naffe tumanyuke muki mu nsi kuba kati omuntu awulira Kabembe naye nga Kabembe si omukadde wange omugjeeyo ate ebintu byayogera wano si byakwewaana okujulizi Mukama abeere naawe osobole okukusa kyoyagala naffe kitwetaaga mwebale nnyo mwebalire ddala abeera ku ssomero wano nga tabeerawo ddala ne bayinginiya bonna yinginiya Sumaani yinginiya njagala okwebaza estate manager abeerawo akadde konna wetutali okujja ndabyeko abakola ku Mukambala bane mbadde nsaba muyimirireko ebigenda maaso mu nsi era eby'empisa eby'okukwasisa empisa Vika Mulamba afuna obudde akulemwa nnyo nona etwagala okukola kulikulonda muntu wakulegera essomero era munnange bwe tuba kakiiko sebo kyegenda okukola nemuukulu bagala bwe buujagala nga tumaze okukola ebibuzo by'embyoli oginonyeza mu mawulire nze sibeere nansongamu olunwe n'ampamba erekyama Board of Governors ono ye director wa Muzza High School Mugongo Wilson Muzza High School olukiiko lwange lugumivuulika abasajja n'abakazi enkwatangabo njagala babalabe Buganda webala twagala ate olumbe mu miso egy'ekiyiriza naye olumbe era nga tuli mu bukulembeze buno ojja kubazadde bakuuza mubeere bagumu ettaala ekwatibwe wano ekikyali kikuuza nkulu yagamba nti amasaawa si malima ate olw'emmengo twagenda n'abaana ba Muzza High School Maama Nabagereka n'atwaniriza ese bulungi abakulu batulambudde wano enkya n'eggulo balawo batunda ebisaanizo
All around who have honored this invitation, the students of Muzza High School. I take this opportunity to appreciate you, our dear visitors, for time, Kenya, the board members present, Chairperson Lions Club, Mukono, the teaching and non-teaching staff, Muzza High School, the head teachers from different schools. Tuli bangi nnyo naye abalala balina ebintu eby'enjawulo bakwasaganya. Essomero lya Ssaabasajja Kabaka w'oleeta wano omwana wo omanya omuwadde future, omuwadde obulamu obupya era oba otadde Buganda ku ntikko. Head teacher Maama tumusiime Anet jangu tusiime Anet. Mwebale nnyo abaana baffe ba musaayi muto. Silibasi ekisakaate kyaffe ekya Maama Nabagereka. Erese kirina okumakayo Mukama tuwaayo enteekateeka yonna ekisakaate kino nga kijja kubeera mu Muzza High School. Tuwaayo bonna abateesiteesa ensonga eno ob'omukisa oba amagezi oba obutukuvu okole ebyensonga bye. Which I